Welcome to the show. Wasaburi banyabo tumaliza kwenye kumukutuguno ogwa Megatron Media. Tukamba ntino bena ngo subscribinga likinga atoberenga osharinga kulwamulire agesigika. Mzee Megatron is my name. Each and every day tugenda nga bera wano ne mukulu Sam Obote. Wagamba mugezi tumuleka umulemire. Owazinga yafu. Obote muleka umulemirembe na ye. Ate ekiviri. Ekiviri. Ate bobena n'ekiviri kitegeeza kife. Omanyize ni musajja mu Afrika. Mwami kwezi ya. Olio wedda. Era jagala sigala kwecho. No problem. Because Obote tali ate Obote taswaze linnya teriswaze. Taswaze yakulira. Naye munaye bakutuma erinnya nga gwe gundi. Bwe kibwetere. Gomanyi kibwetere bikiyakola wano. Benchi batukolo beranga tutulira onako walero era nga doza atwine ensonga ez'amaanyi tumiddeko ku mukwano gwaffe mwami Robinson omusomedi omusajja alina erinnya ezzungu ennyo abantu bagamba akuba Nuupu era banyiivu mwedda musomesa omanyi omusomesa omusomesa omanyi waliwo emirimu emizibu okukola omulimu gwe bayita ogw'amawulire omulimu gwe bayita ogw'obusomesa anti okuba omwana gw'osinga okwagala mu kiraasi anti ng'olaba yeewunza ava ku mulamwa n'omukuba kyokka nno omwana gw'osinga okwagala mu kiraasi kyova olaba nti ffe abasomesa baatulemerangako nnyo kuba baatulabanga mu future kati ng'ogamba n'omusomesa ono lwaki ampitiriza abaana bali mu buleeke zampita kuba ina first grade gyakulabamu so kati abantu nga bamwami Kwezi abo bakwegendereza babeera awo bambi omusajja muyivu ekintu akiraba ye n'alaba gikiraga tebakyamuka kyakugamba kyabategeeza naye ate takyogeza mutima muki experience balina nyingi kakati oluusi bw'olwawo okumutegeera oyinza okumunyiiga myaka 3 oba nange oli mu media kakati awo myaka egyo kintu aba kitegeera so naku olwaleero bigambo bigenda beera bingi nnyo era sheeno nsuubira egenda beera nga ekugattako ogenda beera nga omanyanga bingi nga nze Mzee Megatron ntidde ne wazinga yaffe ensonga eriwo Junior beera nga tumwogerako ne Kasuku otalo lwalimu abasinga bagamba nti Edoogo eryava ewa Magala eryatabudde Junior n'emikwano gye tugendeko ewa Nambwayo naye nga tetunagenda wa Namba tugenda beera tusooka wa Junior jukira nti gwezi omwezi mulamba oluvannyuma okuva Tamale mirundi kitaawe yafa olunaku lw'ejjo yagenzeeyo it was Sunday n'agendayo akyalire ku bijja bya kitaawe n'akaaba bambi olunaku ey'ekitalo naye nalabye abazannyira mu nsonga eyo nga ndaba gundi yagitadde ku mukutu gwa TikTok nalabye abazannyira mu nsonga eyo nga bagamba akaaba leero ali serious naye ndaba nti nalabye comment ezine negative zabadde nnyingi omuntu n'atuuka okukomentinga n'agamba nti kakati engeri gyakabamu simu weevaako neŋŋamba muntu wakyakola ebintu ebyo remember abadde alina entalo bambi musajja wattu yali yakava mu lwa Magala isiza a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Nadda mu lwa Pasa Sempa amuyisa omuseyazi yabadde aliko olwo tolo lwagatiddemu Kasuku Kasuku aleeta abantu abamukuba era Kasuku yali ne Sempa nayogera ebigambo ye nga agamba Kasuku lwaki teyamubeererawo ng'ate lwali lumu n'ayingira kyamagero ye n'amugamba tomuyingira Junior yayogedde ebigambo bingi nnyo abatonde baga Junior yakoze bubi Kasuku ye munne baddewo bakwatagane era otalukyali awo lw'amaanyi ensonga eno tugiviire ddala from the bottom bagamba nti Magala
kati yakoze kyamaanyi okumutabula abasajja abo abakulu si bangu akutabula n'emikwano gyo bodde eno ng'akutabula esebo the floor is yours boss. Ekisogera ddala twagala obbanirizaako mwenna abali ku Megatron Media nze Samuel Kalungi nviira ddala mu kitongole kyaffe ekya Zinga yaffe tuli basajja ba artists tukola art tukola ebintu ebirinaanye art byonna ne art yennyini gwe tukola so naye mulama gutambulira ku personal responsibility and accountability awo wetutambulira tetuvaawo wetuli tetulivaawo okyegedde kuva dda tukikoze paka kati tubakulisaayo nnyo ababadde mu kyekkakyekka Comedy Junction ku National Theatre last weekend ku Saturday tubakulisaayo nnyo byatambudde bulungi weewaawo wabaddewo ebitatambudde bulungi adda program ey'emisana waliwo abagikyankalanyizaamu waliwo abagikyankalanyizaamu awo naye ebyo bibaamu muki mu production zino production yonna eteeka okubaamu ebitagala naye okyagamba bakyankalanyiza kati bambi gravity omuntu gyatafunye wadde bantu kati ate bano bo abantu bazze naye ng'ate emiryango gikyali miggale wakyalo betukyalongoosa and all that naye ate abalweggulo ne banyumirwa nnyo ne basanyuka nnyo so tubakulisaayo mukulikireeyo ddala mwebala okusupportinga Edwin Mukalazi nga ali myaka gye 11 ku stage nga azanya comedy oyo ngo tuyita sitcom so yebale nnyo mwebalire ddala okuddayo ku nsonga eno gye twogerako obudde buno ekisooka mu kyo twagala okusaasira ennyo famire y'omugenzi Tamale mirundi twagala okubasaasira nti omwezi gubadde mulamba okuva omukulu we yatuva ku maaso ffenna twanyolwa ng'afudde yali yava dda mu famire ye yali yafuuka countries property countries asset omanyi tulina zi liabilities he was more of a country's asset. So fena twaluma ku level eyo okuviira ddala waggulu paka wansi era ndowooza he had a state barrier. Ndowooza it was a state barrier. So they provided each and everything. So mu mbeera efaanana bwetyo ate ya musajja munnamawulire so atukwatako nnyo so mu mbeera efaanana bwetyo tuwongera okusaasira famire ye twongera okwesaasira n'okwegumya ti omwezi kati gukonye muki mulamba ng'ali mu ttaka tusaba mukama amwongere okumuwa ekiwummulo ekyemirembe ku leva eyo bwe tuddako mu kigenda maaso obudde buno kwe kuba nti tulina mukwano gwaffe ate era naye ali mu media ennyo weewaawo ye si mukugu mu media naye ng'ali mu media ye Tamale Mirundi Junior so Tamale Mirundi Junior recently yagamba ayagala kubeera senior kati agamba senior oli yafa kati yaliwo nakyo si kya buntu kati era ebyo byebimuleetera obuzibu n'abantu abamu okyegeera abantu abamu tebamanyi kugumiikiriza bigambo byabwe okyegeera oli ayinza okubeera awo ekintu bwakiwulira n'akyogera kakati oluusi bweweeteekako ebintu ebimu abantu abamu bakola ki bakutomera bantu abamu bakutomera because kati kyekyo gundi kyeyogera ani Frank Ashumba n'agamba nti Mzee yafudde luli ebadde bijja Mzee yabadde nga abibaka galimu abadde abibaka naye kati wano bigenda kutuukako directly okyegedde kakati nti olina okwegendereza tewali kikusalinya n'okyesibako nnyo mbu Tamale Mirundi kati ndi senior obanga ayagala okwerabiza abantu oli okyegedde ate ng'engatto ze nazo nnene okuzigendamu okyegedde anti kyetaaga obudde abantu bo batandika okugamba nti kati Mirundi twamuzaawo okyegedde kati twamuzaawo because that's why when people die every day fena twafiirwa dda okyegedde naye when people die some people replace them okyegedde kyobola ne mu gavumenti omuntu bw'afa olwaleero ng'abadde minisita bagamba katuzeewo ono
because ensi ye erina okugenda wa maaso tetusobola kudda ku muntu eyafa ne tudda ku ekyo as if it is not naye ndowooza challenge omukulu ono gyafunye atandikira ddala ku Magala ng'ayogedde ku Mzee challenge gyafunye nti ayagadde okulwana entalo oluusi ezitali zize mukigi anti kakati olaba abantu nga waliwo abantu abamu be tutalina kuwa nnyo budde bulungi okigedde nga ne bw'aba akwogeddeko okigedde just let it go. Yeah, you let it go because waliwo ebirala bingi by'olina okukola okigedde kati gwe bw'otandika okwesiba ku ebyo ebitonotono ebyo because mu nkola entuufu ey'ebintu omwana oyo oba muto waffe oyo Tamale Mirundi Junior bwe wabaawo omuntu ayogedde ku kitaawe kituufu areactinge naye reaction eteekeddwa okubeera very scientific ontegedde eteekeddwa okuba scientific kubanga waliwo abantu abamu be tutalina kulwana nabo okigedde nga bw'ona olwana naye tojja kusobola tojja kumalako kati ng'olina okumuriplyinga mu ngeri eri very scientific nti atuuka ku level ekwetondera ng'ekwetondera ate nga tomugambe nti weetonde ng'omukubisiza kiniga kwegamba because that's the point togenda kugenda ng'olwana bw'oba olina gy'olaga tosobola kugenda nga buli mbwa ekuboggolero gikuba ejjinja okigedde ogenda kumaliriza omaze obudde bungi mu kkubo onaasangayo gatali olw'okubanga gwe you are losing the bigger picture okigedde you're losing the bigger picture ekyokubiri si buvunaanyizibwa bwo okigedde okuddamu buli amanyiira Mzee wo waliwo abalala ani kati yagamba Mzee yali yakafa ne boogera ebigambo yakuba gunti yakola ki ne bagumusalira yekyanyezeza era anti kakati yavuma Magala anti Magala kakati olaba abantu nga bamagala ekintu kye bakola kyekyo kyokka kye basobola kyekibakuumidde okuba nti be bamagala talina kyasobola kukola kati ovanga ku muntu afaanana ngoyo asobola okukeerako ku makya paka kiro for we barely make time to do this. In Uganda, I don't know why. I do know that Mzee Magala yalina abantu abamuwagira before nga Junior tanamuddiza many people bava ne babanga bagamba Mzee ati kyakoze akoze kyaki kali Junior n'afuna obusungu n'ayingira Mzee Magala kati ate Mzee Magala naye n'afuna numbers yavuma aba Junior yavuma Ssaabazonto era nalaba ka video awo ng'ayina ebibwa bayita Magala zonto kimagala itayo no kukimagala kukizonto daily awo kakati ndowooza Magala naye n'afunayo abantu abagamba bambi Mzee kakati abasinga bagamba mbu Magala okuva Junior we yamuvuma Edoogo era n'amutabula n'abantu nedda kakati ekyo si kituufu ekyo fe abali scientific tubadde tukiraba nga kijja gundi alina okukyusa empisa ze Junior alina okukyusa mu mpisa kubanga bwe weeyisa ku makya si bw'olina okweyisa olw'eggulu ate bwe weeyisa nga luli si bw'olina okweyisa kati oteeka okukyuka oteeka okukula okigedde oteeka okuvaako ku leve emu nodda ku leve endala Junior muganda wange as simple as that okigedde so Magala according to you twandikire ku Magala tugenda bava kumukumu mpola Magala yali mutuufu okola statement njagala oyogereko okusinziira ku level ye reaction ya Junior senga wali okusinziira ku level ye senga walinga gwe Junior wandikoze otya uliza okusinziira ku level ya Magala level of education level of understanding things is a cultural man yes byonna byayogera biri based on the culture side ontegedde kubanga yalumba omugenzi taata waffe Tamale Mirundi yamulumbira mu line ya culture simanyi yavoola kabaka biki because okusinza ku level ye okutegeera yalabanga yavoola kabaka gasinzira kwawucha otegeera bulungi nnyo so ate nga mwami Tamale ne mu njogera ze zonna wamulabanga ekyamazima tekyali kituufu nti yavvoolanga kabaka
naye yabeeranga yalinga straight ku kyalowooza eri obwakabaka okyegedde bulungi nnyo nti yayogeranga ebigambo jjukira kabaka si yakola okusalawo okw'obusungu eri abantu naye abantu abamwetoolodde bakola ki kati abantu abasinga abali emmenga awo bw'obagambako oba ovudde kabaka ne batakimanya nti mmengo ndala ne kabaka mulala kabaka birala kyekimu ne gavumenti bweri nti abantu abasinga tebamanyi gavumenti tebamanyi President Museveni bw'owagira gavumenti bagamba wagira Museveni otegedde so nga tebakimanyi nti by all means omunauganda yenna alina okuwagira ki gavumenti naye osobola obutawagira Museveni ye n'omwesonyiwa n'omuvaako naye gwe n'owagira ki gavumenti because gavumenti Museveni yagisanga watajagirekawo agivaamu anytime agivaamu naye ate gavumenti yonna esigalawo so era kuba naye yagisikira busikizi okuva mu Bobote ne Baamini ne baani so kyengezaako okulaga nti omuvubuka oyo ye teyakitegeera nti omuntu gwalwanagana naye ku levels zaawukana levels za culture ng'oli mu birala ye atunulidde birala level of education ye atunulira kirala ng'otunulidde kirala n'ebyokusoma tabimanyi okyegedde kakati gwe oyawukana ddi n'ataasoma oshegeera nti kuba kati gwe omuntu eyaguladiwetinga ku leve eyo mba njagala kugundage ataasoma alaba atya ebintu naawe gwe yasoma olaba otya ki what makes you different kati awo wali obuzibu nti junior yalowooza nti agenda kulwanagana na buli muntu naye tasobola balwanagana n'abazikolaki n'abamalayo ajja kuba yakakuba ono amukkakanyiza omulala asituke jjukira waliwo n'abantu abamu abayina ennugu nga just ayagala okulaba ku mbeera enkambwe ennyo eri omuntu kati junior kyekiri kyalimu okyegedde bulungi nnyo so ekyo kijjamu kyaya bakwano be ate nga ddala be bakwano be kijjamu vumisa abantu be yatandivumye remember buli lwovuma abantu waliwo for example waliwo omuntu atereka ekyo omanyi gwe Megatron waliwo omuntu ayinza okuvuma gwe n'omusonyiwa mukazi wona asigala ng'akyamuwalana ekisoboka mukazi n'agamba yanvumira olusajja nyabula yanvumira olulenzi nga ye maaso gaalaba lulenzi naye nga waliwo yakuvuma n'akuvuma bubi n'akwogoloza so kyamagezi nnyo obutayomba na buli muntu ku leve eyo so kati nze ngamba Tamale emirundi junior kola gundi kyeyatugamba nti ebikuyitirirako byesonyiwe bwesonyiye egundi yali ani Paulo Kafeero yagamba nti lwakuba yagamba mukyala yagamba beera mukyala mufumbi eyesonyiwe ebimuyitirirako buli lwobeera nga tosobola kwesonyiwa kintu kikuyitira nze ekintu ekimpitirirako nkyesonyiwa okipowa because kyekola kyo kyokka olemera ku kintu ennyo otuuka n'obeera stress nogamba nange tolina kiddako ojja genda ofuna obuzibu abantu abamu nga boyogedde balogo olejja muvuma akuloge abantu balogo ddala nno sikuzanya anti nkubuulira era omuntu wakola bistatement ebyo yagira gundi naleka yabatabula yagira gundi kakati Edoogo liri wano ate mu industry gye tulimu oli ajja kukugira akuloge okyegedde akulogomba ne gudda kabiri nagudda wano mu kyenyi ensi wonna weegulabira nogenda nga anti wano osobola kwambala masiki bulinga akenkoko banna so kati ekyo kyakwewalika ebyewalika byewale kakati ate olutalo lwo era ne lweyongeramu Kasuku kati olutalo luli awo junior alina kati batabuse ne Kasuku junior alina kula junior aleeta Kasuku ali alina Kasuku namulabe yagambye ye nti atanjagala agende anti labayo kati Kasuku ebyo yabikola nnyo biriwa Kasuku twakula bavuma Kasuku yavuma Kasuku baali batambuza Kasuku batambuza ekigambo abavumi kati kankubuli abantu abaali abavumi abatuufu
ataba abatamuzi n'emiti nejigira giti era kati Junior asaaga tamanyi Kasuku namukwatako just onako Junior ayinza n'okuzza bala Junior kati kankubuli zinga Junior mpuliriza kati ba Junior simanyi myaka emeka gyalina 29 atanaweza 3 Junior atanaweza myaka 28 bwabanga alina emyaka mingi alina myaka nga 27 28 tanaweza myaka 3 nze nina emyaka 3 mwezi mbadde wano nze Katonda nyambye nkulidde Kampala obinga kaloli kulidde Kampala ntambula netolodde Uganda yonna n'emirirwano naye mbadde nnyo tova Kampala sijja kuva Kampala nagaana dda kakati tulina gy'olaga ekimu ku ebyo nkuze ndaba ndi ku media nga ndaba nga ndi consumer naye ntuka ekisaa nembeera nga nange ndi omu kuba provider kati waliwo abasajja abasobola okukusiika mugana amawulire gana ga social media ne bakuba ekigo ne bakutta kati kankubuulira omuntu asooka ebiseera ebyo yali Ibrahim Kakasa anti bonna bakolanga wamu obamanyabo Ibrahim Kakasa mumanyi naye okuva yava ku sheeri omanyi abasajja yali akola bondi bali bagiyita ne tuva ku Ibrahim Kakasa ne tudda ku oyo Kasuku ontegedde ne tuva Kasuku ne tudda ku musajja bamuyita senaku zino na manager egundi ku NBS bamuyita batya yali producer wa gundi kyali wange nno bamuyita Kafuko Peter nga tayogera naye nga ateekateeka abavumi emboozi nga nakuteekateekako emboozi todda Kafuko ge maanyi gewe gali Kafuko nga yakuteeseteeseke kubanga baanoonyerezanga yateekateeka yali enskin n'emutuga yali akaddiye yali akaddiye ate naffe fe abaali balwanira alien skin twali tumumanyi banga mumanyi kyemukuba twali tumanyi amanyi wegava yabala alien akazanyo ne kamulemerera n'atuuka n'agamba omuddamu kwogera ku alien skin omanyi nti alien skin alien skin alina omukisa ogutabangawo fe abaali balwanirira ku alien skin twali tumanyi amaanyi gonna we gali n'obunafu bwonna we buli kati twakubanga amaanyi nga tumanyi we tulinnya nga tumanyi we tulinnya era twalinnyanga nga ne bwe wali skin statement emubweti ng'agyogera ensi n'ekankana kati fe abaali balwanira skin twali tuli bakugu ate twali tumanyi amaanyi gavaawa Kafuko mwalina Ibrahim Mukasa Kasuku Kafuko gayapanga bupanzi abo bebamu ku ba producers oba abantu abakolanga story nga bakolako story gwe wenyini noyagala okukaaba okwenyaga gwe kennyini so kakati gundi yabikola nnyo ebyo yabikoowa Kasuku kyobola nti Kasuku kati asirika because kyayinako Kasuku gayagambye nti kanziriza omwana oyo ate Kasuku aswala kyekyo kyeŋŋambye ani kyekyo kyeŋŋambye Junior ti Junior abantu abamu tobaddamu kati omuntu nga Magala ku levo yo gyogezaako tulaga ate Magala si ekika ky'omuntu kyoddamu bw'otyo muleke abere mu firimu ye aginnyonnyole amalize ng'agyogeredde okyegedde agyogerere ontegedde atandika oginnyonnyola abantu bamubuuza lwaki wakoze bw'otaleeta birala naye kati afunye reason okuddamu okukola programu endala ate etunda ennyo mwabiwulidde anti nagamba omwana afaanana kitaawe ABCD ayogera ebintu ebitakuyamba awoza omwana temujjukira liwe nagamba atandika okukola afunye we yeewolereza alifaalinga mu butabo bwe mu katabo ke kuva mu katabo kano saabagamba kino tekyabaddewo so for me personally I would really say nti Junior needs to step to hit on his brakes
ate nekyasinza okumuggyako kya gundi kya pastor gundi Sempa kumuyita musiyazi. But you know Sempa has always been like that. Sempa omuntu yenna gwatakolagana naye aba musiyazi. Sempa watakolagana nawe oba musiyazi. Sempa bw'oba tokolagana naye oba musiyazi. Ekyo kiri ku record. Bw'oba tokolagana nze nkolagana naye kyova olaba siri. Nze nkolagana omunakyawagana ng'oli ofuukirawo. Kati Sempa omanyi buli muntu abeerako ebintu ebyamunyiiza. Sempa tayagala basiyazi. Literally tayagala. Kati akiyita guli gwatayagala. Kakati kiringanga bonobeerawo nga ffe bwe twali tukula mama waffe yatuvumanga sire Bangladesh. Leero sire Bangladesh kibuga kiri eyo bakyabazungu kyabaganga kyabayindi Bangladesh. Tayagala bayindi bamukola ki? Ndowooza yakolako nabo ne batamusanyusa. Bacunga balinga ki? Ate tebaagala baliira piripiri ebyokulya babiteekamu piripiri. Kakati n'abanyiigira nnyo buli lwe twakulanga ng'atugamba sire Bangladesh. Ekyo kyasinga okuwulira ng'awulira nti akuvumya ekivumo ekigumu. Abalala abazadde basobola okuwemula naki ye nga tawemula awo aba amaze okuwemula kiba kiwedde akuvumya kyatayagala. So ne gundi yandimulese amuleke kubanga ye bwatyo bwali bwatyo bwafaanana. Ganja Joseph Ngegundi abantu bafiirwa buki bulijjo n'emikwano gye yagamba gimuliddemu nnyo nedda n'abatamwagala. Nedda okukolagana n'atakwagala kitegeerekeka kubanga kiriyale talina contract ze yakola nabo. Let him make new friends. If he feels like for him it's like he's going to make his own channel. Akoiba YouTubers are bad bali tono namukuba wagamba ono jango tereze eya. So it's like that. Nedda kakati ye tavumanga ku bantu nga tebalina kye bamukoze ne avayo ne yeetonda. Abavuma yavuma wano abantu ne avayo ne yeetonda. Tomulako nga yeetonda. Gashumba teyagamba nti yamuvuma n'agenda n'amwetondera. That's what I'm trying to say. Nti olumu ebintu ebimu obireka for reasons nti tuli bantu and you let it go. Tuli bantu tewali bwe bawandiika tteeka nti omuntu ajja kukwagala forever. Waliwo omuntu akwagala leero enkya n'akukyawa. Waliwo omuntu akwagala nga taatawo waali ng'agenda kukyawa nga taatawo afudde. Waliwo akwagala nga bazadde bo we bali nga tajja kukwagala. Waliwo atakwagala kati nga bazadde bo we bali nga banaafa ajja kukwagala. Okyegedde? So that's how life is. Obulamu bwe buto bufaanana mu nsi yonna. Okyegedde bulungi nnyo. People abantu sanga bayiga abantu nti omuntu asobola okubaako asobola okukyusa kye twandiyise abantu bakyusa interests. Wa interests ze zitambuza obulamu. Obulamu bwonna butambulira ku bintu ng'ebi naye kimu ku kyo is interest. Abantu senga baali tebaagala bintu ebimu kati nga wano we tuli wano interest. Abantu buli muntu atambulira ku interest abaagala kyova olaba nti osanga ku kkubo okwo nga kuliko avuga emmotoka esinga kuliko avuga pikipiki esinga emmotoka ebbeeyi. Lwaki aba teyagula mmotoka? Tobalaba nze navuga yabayagala piki. That's what I'm trying to say. Mmotoka tajagala. Life is interesting. Naye ng'atuulako nze navuga nga steed bina. Ebiseera twali steed kika kya piki Honda eba Honda nga yali ebiseera eyo nga twazigwa milioni 6-7. Okyegedde? Naye ng'ate at the same time nali mbaddeko n'akamotoka ake milioni 3. Kitegeera kyengeza kugamba. Okyegedde? So interest, obulamu bubeera bwa interest. Kyoyagala kyokola ki? Kyokola. Kati kiba kya bulyaza amaanyi ago okulowooza nti Megatron kyayagala n'ezinga yaffe kyayagala. Okyegedde? Kati obulamu bwe butyo butambula. Relax, weewummuzeeko. Ekirala omwana oyo teyakaaba kimala. Nakyo kye kimusumbuwa. He needs to cry about his father. He needs to cry. Omanyi yayita mu season ya taata we ng'afudde.
nga ali active yali very active mu kuziika jjukira era yaliwo celebrity apart from his father kati nga buli omu amutunuulidde nnyo amawulire gamuliko tuweeyo akantu olowooza ki biki n'akola nezigundi nezivideos n'ebintu ebifaanana bwe biti ofcourse nga gezaako oba teyagala ye kubeera nnyo mu nnaku anti kyenkugamba nti ebyo bibeerawo naye bwe bimala okubeerawo olina okutuula wansi n'okkakkana yandyewaddemu omwezi nga mulamba nga tali ku kamera bino nga bimaze okuzika kuwedde biki awo yandibadde n'emirembe n'akomawo mu bulamu bwe ng'ali soba okitegedde ng'amaze okukola conclusion ku bulamu bwe amaze okukola zigundi nga bomanyi nti kati nsazeewo ngenda kukola bwenti naye teyeewadde budde abadde very busy throughout. So he needs to rest. He needs to rest. He needs to cry. He needs to cry off nakugambako nti abantu balina okukaaba. He needs to cry off that. Otherwise bano bagenda kumulumba jjukira bo bali fresh bo bagenda kumulumba kumukumu so ekyamagezi dewaka junior senior tuula wuumula okitegedde wuumula oba ogenda wa mamiwo parking emmotoka owummule oba osobola okuggyako essimu gijjeeko ontegedde tuulako ewaka siibako ewaka ne maama wo oba ne taata n'abantu bo bonna bowulira comfortable with siiba nabo beera nabo owummule ne bwokiwa wiiki emu okusinza kati nga kivuddeko olirivinge ove ne ku social media oline bwakkubira essimu nti gundi akwogeddeko nti siriiwo sigaba kantu ebyo nga bimaze okubaawo ogenda kulaba nti anagenda oveeyo ng'ali soba ng'akola ebyo byennyini byayagala okukola ki okukola so for me that is what I can talk about when it comes to Junior needs to rest. Entalo zino afiirwa oba afunamu? Afiirwa bufiirwa talina kyafunamu talina kyafunamu because jjukira buli lwolwana n'omuntu waliwo ababa bakulaba ng'olwana batandika okujajinga kyayogedde kyaki ye tamanyi bulumi bw'oyitamu naye nabo balekeraawo ate bajja kulekeraawo nkugamba ensi mu nsi yonna tebagala ali bulungi. Let me tell you gwandaba olwaleero the world is not fair. This world is not a fair place. Nawe bajja kwogerera nange bajja kunjogerera gambavumanga Junior anti ne bona obavuma tosobola bawangula kuba bo bakwetegekera jjukira ensi eri mu miliyoni kumpi 5 okyavuma ono ng'onaasituka Magala ale jjukira ovuma Magala alina ababa abamwagala era kwebaliyo kati bonna nga bajja balumba. Remember abantu people, that's how we are. The world is full of this world is not a fair place. It has never been fair. It will never be fair to anyone. But you have to be fair to yourself first of all. Gwe inasoka kubeera fair to yourself. Okay. Bw'omala okubeera fair to yourself, to your own self, then the world can succumb to that because nze bw'onvuma ne sitakuddamu ate ogenda kunkola ki? Kyotasobola kukola, don't get closer to me. Hey, don't come close. Nze onkulabe eri nange nkulabe. So nga tomaliza for what Kasuku did was right. Era Kasuku kati alina wini. Kasuku alina wini nene. Kasuku alina wini era kati kubanga ojja kulaba Junior ajja kuddayo wa Kasuku. Ajja kuddayo because atamutidde muntu. Because ekyamazima kati Junior munyiivu. Oliye munne. Kubonani asinga okwetaaga munne. Of course Junior yasinga okwetaaga Kasuku. Yasinga. Bw'oba oyogera ku ani asinga okwetaaga munne. Yagamba content gombadde mufunamu katane ko. Nedda. Abo omenya abantu bameka abakoze channels. Nze nagaana okola channel. Channel kyenjimanyiiko. Si nnyangu. Nze nagaana okola channel. Abantu bano obalaba balina olugezigezi. Okolera omuntu ewalala nga bakwagala. Bw'okoze eyiyo. Babeerako bisatu. Lwaki sayagala kukola channel? Kubanga it will compromise my information. Ojja kutandika channel oli akugambe nze njagala
njagala oyogere bino ayagala oyogere biri naye nze wano bwongoba kiringa alonze abangobagoba dda bwongoba wano nga nze nzira ewalala olinga malaaya nedda si malaaya bwongo ate malaaya osooka mugoba omukoowa bukooyi naye nze bankoowa tebakoowa nze ndi muwoomu bakiyita one man's army ebyo sibya omanyi lwaki abantu balina okuappreciating what we call togetherness and what we call gundi it's called working together working as a team not as a group a team people have groups but it is better to have a team you working with tiimu etambula bweti nti tiimu ebiseera ebisinga abantu abasinga tiimu girabe ng'ey'omupiira tiimu y'omupiira bakuleetera omuzanyi wa Arsenal ne bamuleeta mu Man U nga bamuguze you immediately become what a team wekyegedde bamugjeyo ne bamuleeta ne mukola tiimu ne muwangula omupiira era tosobola gaana gumuweereza kuba bamugje mu Man U muba tiimu naye gurupu it's a team of bibeera group mubeera abantu ba feelings group is more the idea is a team is built on principles and professionalism yet a group is built on feelings oyo nze simwagala tebamuleeta mu group yaffe oli abajja tubeere ne ka group kaffe wano ye feelings mukoze ka group kammwe mulina kye mukola kakati byonna bibeera mu feelings tweyagala bannange temuleka munnammwe twebeererawo naye wali tiimu eba tiimu oli ne waaba mutebi nga tomwagala omuweereza omupiira kubanga waali omulimu gwe okumuweereza mupiira kakati abantu abasinga baagala nnyo gurupu thana tiimu tiimu ebakaluubiriza kubanga ekikakatako okolagana ne banno yes olina okukolagana ne banno naye wano gurupu zino zitubu zammwe zinako gurupu ke kakundi oluganda olutuufu ke kakundi ontegedde nti mwakola akakundi kammwe nga ababbi kakundi k'ababbi era ne mwerondamu kakundi ayemwe musalawo gwe mukola naye kakundi k'abayaaye kakundi kati naye tiimu erina abagitwala tiimu ebeera ne yo it is built on principles nti bannange bwe tutuuka wano gw'olina kukola n'ono gw'olina kukola n'ono gw'olina kukola n'ono kyova olaba nti ffe tugenda mu companies ez'enjawulo okusomesa abantu okubajjukiza kubawa internship okubajjukiza obuvunaanyizibwa bwe mu bitongole nti bw'obeera mu kitongole ng'okola oba bekala oba kyonna ky'oba olimu omulimu kutegeera buvunaanyizibwa nambalirira kale abantu abasinga ebyo tebabikola ki tebabimanyi bo bamanyi ogenda n'osanga olinga addidde mu kampani yo atadde mu bugulupusi bwe obukundi nze gundi sikolagana naye nze gundi sikolagana naye nkolagana ne gundi kyokka bakola bonna mu kampani anti aleeta ekimberembere ekivaamu results otandika oziraba nga zoonooneka tewakyali bijja kakati kyekyagwa mu entertainment bino ebya group ebyagonde zino abantu balina abantu bebakolagana nabo bebakola nabo obasanga bali bati bebavuma ono bebekunganya bebavuma ono bebagire ono nobabuuza nedda kyano mwagikola kubaako kyemusomesa eggwanga mwagikola kyano eno kubeera nga mulina abantu bemwogera nabo eri what is the point ogera ogulaba point nga bambi baali banoonya views bafune ku ssente nabo kubanga bagiwulira nti jjukira oli awulira buwulizi wane waffe oli awulira buwulizi nti yekola ssente waliwo abazirina nga baavu nnyo tebalina na ssente data tebalina na content anti enkugamba taba na content kubanga ye alina bakolagana nabo okyegedde so that's how it works now awe tuli mukwano gwaffe junior tukusaasira byonna byoyitamu ate tusaba nti ojja kutereera tosobola kulemererwa kati bino bikyatagala naye ojja kudda ku nnomo abantu nga bamagala baleke abantu bwe batyo bwakulemererwa mu sayidi emu akudda mu ndala anti nkubuulidde
Muntu banatumanyira nti lwakuba bayina side endala. Omanyi ne bwaba kati bwamugenda tiisa olwa Mzee Magala atandika oyogera ebigambo bwatyo ne bwaba malaya yeepimira kakati tosobola kumugamba nti nze sijja kwepimira lino teriiba ejjoogo waliwo abantu abamu nga bajoozi ng'ogenda muleka akujooge Junior nti ye jjoogo lyatayagala eryo lyaba Mzee Magala eri abano bapasa sempa kyova olaba akubiramu ne banne naga omukwano kagufe okubeera nti mukowumba nti mukolagana nabali anti si buli bagamba Abaganda tulina olugero olugamba nti Abaganda balina olugero lugumu nnyo olulungi lwagala nnyo noweenyampisa ekiniga newenyeera erwo lwabakiga naye olw'Abaganda lugamba nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala oyinza okuba nga taata yayita awo bw'oyinza obutayitawo kiyinza okukalubamu omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala obugambo obusembayo eri Junior Kasuku Magala Sempa Kasuku bamulekera omwana kati bamulekera omwana gwe bamulekera kati yewaggudde anti bw'aba yewaggudde Kasuku naffe tutandise okweraliikirira enkola okweraliikirira enkola ya Kasuku kulikuleka kwali okumulekera bamulekera mu kamera si kwa ddala nze omwana kasa yagambye nti maama yaŋŋambye gyegyo mikwano gyo kati ekitegeeza ate Junior yagamba maama we yekka yamuwaaki yamuwa advise abasigadde temumuwa awe tuli kati lwaki wandeese omalidde budde kati tuteesa ku kiriwo tuteesa buteesa kati abantu abalinga Junior tugamba abantu era Junior naye waanajja ajja ayogera bibi abigamba abantu that's why tukuleeta n'ogamba abantu tuweereza muntu kinnoomu tuweereza abantu ekyo kinkoze bulungi kinkoze obulungi obutagambika mwebali nnyo mwebalire ddala naye nga tetunnaba kuggalawo olowooza nalabyeko gundi tunakyogerako olulala gundi namulabye nga alina ono mububuko ono w'enviiri entintinge nga kati abe gundi onayabeera wapasita bunyini gundi Grace Khan terugenda nnyo mwabudde yeetereze terugenda mu amawulire gaffe so gye tugenda okuddamu okukola esiro ya Nambwayo naye njagala mugikola endowooza ne mwami quiz ngeri mwena gye muli abantu abalabye ku bintu bino Nambwayo bagenda muttira mu nnyumba naye nga tubajukiza banaffe aba Ngo Tours and Travel bagamba kino gwe yagala obeera nti olambula Uganda obulungi obuli mu Uganda the Pearl of Africa beekwate bajja beera nga bakutuusa wonna weetaaga okubeera nti ogenda bakola kye bayita airport pickup gwe wenna ali ku airport oli awo bikutawanya ate tokuba ssimu ng'oli ku airport fe twagamba abantu bano abasajja baalina ekinyonge gye bakitereezaamu gwe bw'obaako ensi gy'oba olimu oyogera bwogezi ddi lwodda ne obabuulira n'ennyonyi gy'ogenda okulinnya ebisigadde n'obibalekera bo n'ennyonyi ne bwe beefunyemu kaddire bamanya nti ennyonyi eno efunyemu kaddire n'ensonga ne bagitegeera ne bagamba nti ne baddeko etutuuka ku 8 kitundu etuuka ku 9 kubanga abantu abamu babadde bamaze okufuna obuzibu ng'oli agenda ku kisaawe ogenda omupeekinga ku 8 bw'atuukawo n'atamusanga n'agamba ndoza yafunye ka taxi n'akola ki n'agenda kati ate aba akomawo e Kampala atuuka wakatikati awo n'akuba essimu nti owaaye nga tonkimye nti mbadde awo essaawa namba sikoze eki kumbe ennyonyi yaddira eyinza kati kivaamu okimanyi ng'olyoka osanga omusajja ava ebweru ng'asutamye ku kabalaza awo bw'alinda emmotoka ye emutwala omanye ennyonyi bw'ekooya ekooya nnyo ennyonyi ekooya nnyo ekuba nti omuntu bw'atuuka awo aba yeetaaga okuva mu nnyonyi kumusitula ku migugu kumuteeka mu mmotoka kumwongerayo gy'abadde akola ki gy'abadde alagana so kubeera konkomala akulinda bantu bawe enamba y'essimu enamba bajja kukozesa 07 64 55 53 giddemu enamba y'abasajja abo eziri 07 64 55 53 3
abo be banno ddala Abango Tours and Travel. Beera ng'obeekwatira ddala bajja kubeera nga bakuyamba. Mzee the Megatron gemanya mbadde wamu ne Sam Obuti. Owazinga yaffe. Each and every day tujjanga kubeerawo wano tube nga tubawa amawulire engeri gye gatambulamu. Asolo ya Nambwayo tulina bwino omupya azuuse. Omu ku bo yandita munne. Amulekere ennyumba ye Gazaani. Temuvaawo tukomawo.